Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Afdalu salawatullahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Twebaza ekitiibwa Allahu jalla wa ala akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Tukyali mu Buku Iqro. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti ffe be yasikayo mu Uganda eno yonna okubawa ekitabo kino. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Naam, tuli mu yasauna by the way. Nawelabira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. twagala kuyiga kusoma Qur'an. Tuli wano. Yursalu alaykuma. Yursalu alaykuma shuwadhun. Shuwadhun. Yursalu alaykuma shuwadhun. Yursalu alaykuma shuwadhun. Dhun ino dhwa we. Yursalu alay, so si alay jidi alaykuma. Yursalu alaykuma shuwadhun. Tuli wano. Libasahuma liyudiyahuma. Libasahuma liyudiyahuma. Suratul A'raf. Naam. Libasahuma liyudiyahuma. Libasahuma liyudiyahuma. Jukira njagala nawe oje onsomeremu biidhnillahi tabaraka wa taala ku 0784165480 ne 0703574535. jangu koleki onsomeremu ku WhatsApp insha Allah tabaraka wa taala. Tuli wano. Yawma la yughni anhum. 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 Oishegede. Yawma la yughni anhum shay'a. Sha'ata chiri kone chiri mu Qur'an. Oishegede. Yawma la yughni anhum. Na kama kino ekitabo kirimu ebigambo byonna ebiri mu Qur'an. Bigambo byonna ogenda kwekwasa kino kigambo simanyi kisoma nga kirimu kino ekitabo nga tenge ekitabo wakisoma. Naam. Tona kyogenda kukola ki kwekwasa abasiraamu. Tuli wamu? La yalbathuna khilafaka. La yalbathuna khilafaka. La yalbathuna khilafaka. Bana ogenda yiga okusoma Qur'an ekitiibwa buloso n'ekitabo kino. Ogenda yiga okusoma Qur'an. So tokola ki tewegayalirira. Tubera mugayaavu. Okitegedde? La yalbathuna khilafak. La yalbathuna khilafak. Tuli wano. Hum azlama. Hum azlama wa
gha نقلقل وأطو هم أظلم وأطغى هم أظلم وأطغى هم أظلم وأطغى ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها عقباها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. Nabagamba programu yaffe ekyagenda maaso nga olaba ku screen yo twagala kugula equipment ez'enjawulo ntegedde kati nga kamera twagalayo kamera nga 2 oba 3 ntegereka twagala laptop ne desktop ebyamaanyi gamba ebisobola okuba nga bikola ki bituyambako okukola graphics zino ez'ekitiibwa okukwata zino videos okuzimenyamenya okusaamu ebirungo okitegedde tugenda obikuwa nga mu butuufu naawe gamba kyekyo okitegedde. So namba zaffe kweziri za mobile money osobola otuyambirako 0784 16 5480 ne 0703 57 4535 tuyina 076102 0723 tuyina 0752 0213 17 ezo naziri mu Muhammad Matovu oba Matovu Muhammad. Nawe kityo aga otuyambako oyita kwezi esimu nobeera nga otuyambako kozi ne accounts zaffe zo mu bank ez'enjawulo tulina mu Equity tulina mu DFCU tulina mu Setinale tulina mu DTB. So aga otuyambako inshallah tabaraka taala information ojagisangawo ku screen yo obeere nga otuyambako okugula ebintu ebyo kakasa nti Allah jakku wamu empeera etagambika wallahi kubanga zino video tezigenda kolaki tezigenda kuvaawo zigenda beera ku net paka kiyamu saa okitegedde. So bagenda kusoma n'abantu nga gwafadda nga mu nsi teryakumanyi naye ng'eddoboozi lyo likyali waggulu ku mutimbagano okitegedde basiraamu. So barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaykum wa rahmatullāhi wa barakātuh.